tekeddwa mu kaseera katono nnyo zijja kubanga zibala era zijja kwengera abantu bajja kuzifuna bajja kuzikima wano mu bungi bajja kwekulumulula nga amalege ekyeya nga bava ebule n'ebweya balabe nga banoga era nga benogera ku nsimbi nga bayita mu kufuna ennyaanya zino kakati obunyanya buli obuganda Nabuddu babuyita enniina Uganda bwabangawo nnyo era nakati bukyali mu nsuku z'Abaganda bwogenda mu masaza ag'enjawulo obusangamu mwebuli abamu waliwo buno obutono obwengera naye ne butabeera bumyufu nnyo babuyita bumalaaya obwo bunyanya obutono wano mu Buganda tubuyita obunyanya obuganda buba butini buba butono naate bubeeramu nabwo amazzi oba omukyuzi oba supu obuteeka mu nva oba mu mmere n'olwekyo bulungi nnyo tetubuvumirira kubanga kyaffe ate bagamba nti kannabubo tekakirwa kannabubo tekakirwa songa era baayogera ne bagamba nti ekyasooka kye kikulu ekyensuti ky'enkoko tekyetikka mwebale nnyo mwebale ddala okutugobera abanafu aba Hope Organic tubeebaza nnyo mukulu Kisomose Benoni mwebale nnyo baidala ne banno mwe mukwataganya okutuleetera ennyaanya eno okuva e Netherland oba e Budaki ne mugyetako wano ku ttaka lyaffe ettaka lya Beene kati mwe tubalinzeeyo abalina oba beetaaga okumanya ebisingawo ku nnyaanya eno abagala okugirima nammwe mwetaaga amagezi omukugu waayo ajja kubayamba mututuukirire nze ne bw'okubiranze mu Nabusiro ku 0781 599 namwe abagala okwekwata wakati n'ennyaanya weeba eri mu kibuga wano togenda kubonaabona na transport kugenda mu byalo eri Masaka mu Buddu oba kugenda kijja bijjo nti ogijjeeyo ogenda kugijja wano mu kibuga ate ogitundire wennyini woowangaalira eri kumpi nnyo n'olwekyo kati musobola okutandika okwewandiisa n'okwekwata eri wano Kabaka Njagala Road mabega wa posta Hope Organic mwebale nnyo katugambe nti nno muwangaale busekuzo kuba obunu bwatika mutukoledde ekintu ekyenjawulo Hope Organic kuli Kisomose nkutumiddeko ne banyunywanyi we mukwasaganya emirimu gino katugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.